This is from Pantilla in the day, Oluvuvumo luyitingana ku social media nga lulaga nti amasomero gakuggulwawo esabiti nga 2 okuva kati era nga bategeeza nti abayizi essaawa yonna bakudda ku ssomero. Omwo mwe batukakasiriza nti bajja kubanga batandikira kuba bibiina ebya wansi anti bagenda kubanga baddayo mu biwayiwayi bwe lutyo lubadde lutambula. Wabula ate wenjogera ye omwogezi wa ministry ey'ebyenjigiriza amanyiddwa nga Dennis Mujimba avudde nagenda maaso okubanga ate bino abyesambaga n'agamba nti mu ggwanga lyettu Uganda alina obuyinza okusalawo ddi amasomero lwe atandika oba lweganagulawo ali omu yekka era nga simulala ye mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. So bw'atyo n'akakasa nti bw'aba tannaba kukyogerako amasomero siga kubanga gaggulwawo wali bakyogeddeko galiggulwawo. Bw'atyo n'agenda maaso kubanga yesambaga ebibadde biyitingana. So nga ate okudda mu district y'e Masaka abatuuze bakyagendera ddala mu maaso kubanga munange batemwatemwa obanga battibwa era nga wenjogera omukyala atemera mu gy'obukulu 61 yagambibwa okuba nti yatemeddwako emikono gye gyombi wabula ate n'alekebwawo nga mulamu mu bitundu ebyekyotera era nga yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwalataka. Wabula nga ate era abatuuze b'e Masaka beejimbye bwe batyo ne bagenda maaso okubanga bakwatayo omuvubuka omu gwe bateeberezwa okuba nti yabadde omu ku abo ab'ebijambiya nga bamukubye bubi nnyo era ng'ono yaddusiddwa mu ddwaliro teyatiddwa ne bagenda maaso okubanga bamujjanjaba nga bagamba nti baagala bamujjanjabe bw'anaaba awonye agende maaso okubanga ate ababuulira ekibinja kyakola nakyo. Wabula nga bamwekebejjeza bagamba nti empale gye yabadde ayambadde eteeberezebwa okuba nti yabo aba LDU atabategeera be bantu abo be batusindikira ku byalo byaffe ebyenjawulo okusobola okubanga batuwa obukuumi ku bantu abayinza okubanga batutuusako obulabe. Yes, bwe batu bagenze maaso okumwekebejja ne bamusanga nga ayambadde empale bo gye bateebereza okuba ey'omuntu wa LDU wabula nga ate yagisalako n'abeera nga agifuula nnyimpi. Ebiveeyo tujja kwongera okubanga ate tubimanya naye nga wenjogera poliisi yo yagenze dda maaso okubanga ate yeeyiwa ku nguudo z'e Masaka oba mu bitundu by'e Masaka era nga bagamba nti bano bagendera ddala maaso okusobola okulaba nti abantu b'e Masaka tebaddamu kubanga batuusibwako bulabe. Naye nga ebyo byonna biri awo mu kiro ekyakeseza kyennyini olwaleero mwe batamedde oli omukyala ate nga ne poliisi yabadde eyongegera maaso okubanga ekakkalabya ejaayo. Katwongere okubanga tulindirira nga ne Sara bwe tusaba. Ate ye omukulu agambibwa okuba nti yatemula Reverend Father Josephat Kasambula ow'Emityana Diocese. Yes, tujjukira bulungi nti omukulu yakwatibwa era ng'olunaku olwaleero bamusindise mu kkomera ekitalya era ng'ono omulamuzi tamuganyizza wadde okubanga yeewozaako era nga amusingisiza omusango ng'agamba nti gwa butemu. Wabula nga tekigambibwa nti waakuddizibwa mu kooti ennaku z'omwezi nga 14 omwezi guno gwennyini bagende maaso okubanga bamutiyamulira ekibonerezo kye. Okuddako eno ku mukulu amanyiddwa nga JJ Odong. Yes, ng'ono ye ministry w'ensonga z'ebweru bw'atyo naye avudde n'agenda maaso okubanga ategeeza ababaka ba paalamenti nti bannayuganda abamu abali mu ggwanga erya Afghanistan bakombye kwerima bagamba nti tebaagala kudda ku butaka weewaawo nga yo gavumenti egezaako bukubirire okusobola okulaba nti ebakomyawo. Weewaawo bannayuganda abamu balabiddwako ng'ensonga eyo bagibuusabuusa nga bagamba nti omuntu aganira atya mu nsi mwalaba nti mujjudde obutabanguko. Naye ate okudda ku mukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya wadde ngono abantu bamulonda n'okwagala okungi era nga bamwagala mu buyinza ebibye buli lukya byongera kubanga ate byononeka olwabo abamuvuganya. Tubadde tukyali awo ye omukulu yagenda maaso okubanga ate avuganya naye ku ntebe y'emu eyo ey'okubeera MP wa Kawempe North. Yes, ngono yamanyiddwa nga Sali Muserunkuma agambibwa okuba nti agenze mu kooti naye n'asaba abeere nga yeegatta ku bali abamanyiddwa nga ba Sulaiman Kidandala nga bagenda maaso okubanga ate babanja obuyigirize oba empapula z'omukulu n'amanyiddwa nga Honorable Muhammad Ssegirinya. Twongere okubanga ate naye tumuteeka mu ssala. So nga ate okuddako eno ew'omukulu amanyiddwa nga Honorable Nkunyingi Muwada. Yes, y'omu ku abo bagenda maaso okubanga ate bakola bukubirire okubanja omukulu amanyiddwa nga Fred Lumbuye Kajubi. Yes, bw'atyo yavudde n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti oluvannyuma lw'okwogeramuko ne bambasada ba Turkey abali mu ggwanga erya Uganda bagenze maaso okubanga bamukakasa nti Lumbuye mu Uganda taliwo era nga ali Turkey. Era nga kino kyaviiriddeko bannayuganda bangi okwongeraho okusituka n'omuliro gw'amaanyi ddala okubanja omuntu amanyiddwa nga Fred Lumbuye Kajubi ticha. Yes, bano bookubako amaaso basinzidde mu kibuga ekimanyiddwa nga Boston nga bali ku Turkish Embassy nga bagamba nti baagala muntu waabwe obanga mulamu obanga mufu wabula nga ate tebakomye okubanga babanja Lumbuye yekka bagenze mu maaso n'okubanga ate basaba abantu b'e Masaka balekerawo okubanga battibwa. Bannayuganda muli mutya musibye mutya mu nsi yonna. Amanya Robert Kabuye Boston USA. Twagala okutuusa okwebaza abantu mwenna olwaleero ennaku z'omwezi 31 August 2021
abazze okwekalakaasa wano e Boston ku embassy ya Turkey. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebifaananyi bino tugenda twabikoze, nakoze order ne mbigula mbitunda okufuna tiketi egenda e Turkey ne ttiimu yange. At least twetaaga 10,000. Kati bane munkubire essimu mwodalinga ebifaananyi bino bannaaye mbasaba. Ate ku Lwokutaano tugenda kubeera e DC era twekalakaase ku embassy y'e Turkey. Nkubiriza mwenna abana bali e DC, Maryland, Philadelphia, Virginia, mujje twekalakaase e Washington DC. Nawulidde nti Minister wa Foreign Affairs ate kati yeekubye endobo n'agamba nti Turkey kati yeyina muganda waffe Lumbuye. Waliwo byempulira mu bakulembeze abamu abanufu abagamba ensonga ya Lumbuye etumalira obudde. My friend, watch out. Ate njagala abali ku kakiiko aka people park akategeka oba retreat oba convention oba olukuŋŋaana, mubuulire abantu kiki tugenda okwogerako. Agenda twogere ku bijambiya, twogere ku kubba obululu, mubiwandike mubibuulire abantu, kuba tumanyi nze mbabuulira mulina kukikola. Ebyo Museveni yabikola nnyo mu FDC, tebigenda kubeera mu people power. I'm called Kabuye, Boston, USA. Peace. Share the message, baby. Jebuvuddeko omukulu amanyiddwa nga Honorable Geoffrey Lutaaya yavaayo n'agenda maaso okubanga ate asiima Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti ye taba kuba ye ebyobufuzi yandibadde nga tabirimu oboolyawo, olw'ensonga nti omukulu ono yagenda maaso okubanga ate asigamu abantu endowooza oba n'abeera nga abateekamu obwesiga n'abalaga nti music industry esobola okuvaamu abantu abasobola okukulembera eggwanga lya Uganda. So for that reason yensonga lwaki essaawa eno omukulu oyo yafuuka Honorable, bw'atyo n'agenda maaso okubanga era ayongera okumwenyumirizaamu n'agamba nti ye ngabo yeekwe yesigama okitegeera bw'atyo n'agamba nti talina kirala kyagwana okuggyako ekitiibwa oba okuweebwa ekitiibwa. N'ayongerako n'agamba nti era ekibiina kya National Unity Platform ye option yokka ekyasinze mu ggwanga lya Uganda. Gwe wenna eyeetaaga enkyukakyuka, tewali option ndala yonna, weetaaga kibiina kino ekya National Unity Platform. N'ategeeza nti era omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabakuutira nti yabasindika kuweereza bantu baabwe so si bantu baabwe kubanga babaweereza. Bw'atyo n'agamba nti okusinziira ku njogera eyo oba okusinziira ku kigambo ekyo kwe batambulira, era nga yensonga lwaki olaba nti bamaze ebbanga tono nnyo mu buyinza oba mu office bukyanga balayizibwa mu mwaka gwa mu mwezi ogwokubiri, naye olaba nti bye bakoze byo bikola ki byeyogerera. Wabula ng'ate era still yagenze maaso okubanga naye abakobaka bwayogerako eri abantu ku nsonga y'abantu abagenda maaso okubanga ate battibwa mu bitundu eby'e Masaka. Okutya kwange kuli wamu, kuli kukuba nti bagenda tuteekako ekirowoozo nti abakola ebintu ebyo babamanyi, nti gavumenti ebamanyi, kuba bamanyi okujja ne baleeta olupapula ne baluwandiika nti tujja enkya, era olunaku olwo lwennyini ne bakola ki, ne bajja ne bagamba mutuweemu ennaku 10, tujjanga 12, era 12 zennyini ne bajja ku kyalo kye bagambye. Bannange ogenda kumatiza otya Munnayuganda ng'abantu baalaalise tebaguddeewo bugwi. Emabega ewe nali ne munnamawulire, nali ndi Masaka ekiro, munnamawulire wa TVM n'aŋŋamba nti nze kwata babijambiya bagambye bawandiise nti bagenda kutema egindi, kati njaga kulaba oba bakoze eki, batemye. Ku makya nankubira nti ekyalo ekyo kyennyini bakoze eki, batemye. N'omuntu n'ava e Kampala najja okukwata amawulire g'abantu be bagenda okutema, era ne bakola ki, ne babatema nga poliisi gyeri. So nga basobola okugamba ne bakwata kafyu, ne bakuba abaana embongo, ne bakola ki, ne bakuba ababoodabooda be baagala okubbako obusentesente obwo butonotono, ne bikwatagana ku bulamu bw'Abannayuganda bonna bonna bafuuka nga abatakimanyi kigenda mu maaso. So obutalowoozesa bantu nti gavumenti oba security mwina kyemmanyi ku kintu kino, musitukiremu mutulage ne bali statement ze baakola be mwasooka okukwata ku luli kuba bakozesa system yeri. Okusinza ku ekyo tulongereko okunoonya ku kigenda mu maaso. Mbalamusiza nnyo.
Thank you very much. I would like to echo a few things. Ono ye Sheikh Juma Katwanga omulombi w'edduwa omukugu mu kuvumula endwadde zino wammanga omuli amajini amalogo ebisiraani olina lutwe business tetambula onoonya mulimu mwami oba mukyala amakago gayuga n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eryo amwetaaze musange ekitebi okulirana ne Shell oba mukubire ku nnamba y'essimu 07535575744 07535575744 ye Sheikh Juma Katwanga ekitebi. Ate yo mubaka omulonde owa Butambala district amanyiddwa nga Aisha Kabanda Nalule bwatyo naye yavudde nagina maaso kubanga ayogerako eri abakulembeze ab'eddiini ey'Obuyisiraamu okuba nti beesuuliddeyo ogwa nagamba ku bantu baabwe bebaweereza abagenda maaso kubanga ate bakyunyizibwa mu ggwanga lyattu Uganda bwatyo n'abasaba basituke babeere nga munange bakola kye balina okuba nga bakolera abantu baabwe. Eddiini yange tetendeka butujju, tetendeka kutta bantu, etendeka mirembe. N'omusajja gwe batajuuza omwazinyi w'omuziki the night ku subuhi ku dhuhuri ne ku asuli yakola ddyo obuyeekera gwe mugamba nga beera ku muzikiti ebbanga lyonna. Mufti wa Uganda, lwaki osirika nga ba imaamu bo babakwata? Lwaki osirika nga abazinyi babakwata? Sina mutawaana kukwata musiraamu ng'alina kyakoze. Ne bwaba omusiraamu bwali ne wa muganda wange nyina omutawaana munene nnyo okumukwatira obwereere. Kaweesi bwe yafa tutulesinze abantu 9 abakwatibwa ku bantu 97 baali basiraamu. Ku bantu abakwatibwa only 7 be baatwalibwa mu kooti. Naye abo abantu abakwatibwa bakubibwa, batulugunyizibwa, tebakyasobola kukolera maka gaabwe, tebakyasobola kubeera mu bulamu obwa bulijjo. Kuba bangi bakwatibwa bwereere y'ensonga lwaki ne mu kooti tebasobola kubatwalayo. Singa balina obujulizi singa batwala mu kooti. Abasiraamu babanye ekyaliwo embalala bwe bakwatibwa ne battibwa ku bwerere winno ekisingako okunnuma nti abakulembeze baffe mutuula ne musirika ne mutayogera. Wano Kaweesi bwe bassa omwana wa Katumba Wamala bazinzeko omuzikiti Mulamba, omwazinyi, omuwalimu na bonna. Kati n'abantu abakulembera obusiraamu kolekolevu batya okupracticinga obusiraamu nga bwe bulina okubeera mbu kubanga bagamba the fundamentals abakola obusiraamu nga bulina okubeera mbu be batujju. My deen, eddiini yange tetendeka butujju, tetendeka kutta bantu, etendeka mirembe. Kyova tutambuza salaamu buli we tubeera tugamba salaamu alaikum, emirembe gibeera nammwe mwenna. Twagala salaamu eyedde abakulembeze baffe. Mufti wa Uganda, lwaki osirika nga ba imaamu bo babakwata? Lwaki osirika nga abazinyi babakwata? Supreme Mufti ow'ekibuli, lwaki osirika? Where are you? Bwe mutatulwanirira abakulembeze baffe ab'eddiini tutandika okulowooza nti ndowooza ebyeddiini mwabivaako, muli ku byansi, muli ku byammwe. Kubanga eddiini egamba kubeerawo ku lwa bulungi bwa muntu, obulungi bw'omuntu okubeerawo, obulungi bw'omuntu bubadde attacked. Mukozeewo ki? Mwe mutusomesa nti ekibi bwe kibaawo kozesa omukono gwo okijjewo, oba tosobola kozesa olulimi lwo okijjewo. Temukozeseza mukono, temukozeseza lulimi, musirise. N'okutamwa temunatulaga nti mwatamwa, muli ki? Kubanga okutamwa batugamba kikolwa kya bunafu naye temutamiddwa. Bino si bya bufuzi, bya bulamu bwa muntu. Omuntu abeerawo omulundi gumu n'agenda. Muyimirire tutase abantu baffe. Ate Yese Makatemera mu gy'obukulu 29 yatubidde n'abaana 5 balambiriranga ku bano kuliko n'ow'omwaka ogumu n'omwezi gumu era ng'oyo abadde ayonka oluvannyuma lwa Ssezaala okujja bw'atyo n'abeera nga amuggyako mukyala we ng'agamba nti teyasasula nsimbi za mukyala oyo kubanga amugyewaabwe gwe kyoyinza okuyita bride price teyagisasula era nga bagamba nti bazaagala bw'aba tazisasudde omukyala takomawo. Bwe batyo bamulese nga atangadde ng'era atubidde nga bw'omulengera n'abaana abataabo maama waabwe ne babeera nga twala. Naye nga nyongera okutegeeza nti ennaku z'omwezi lero ziri 2 omwezi gwa mwenda omwaka gwa 2021 bwentyo basobodde okuba ate nkuweereza olunaku olwalero. Yasa tugende mu maaso okuba ate tukola kye tulina okukola. Jjukira nti omukulu amanyiddwa nga Fred Lumbuye Kajubita nabakubanga ate alabikako weewaawo nga wadde amawulire tugafuna nti akyali taki abantu baagala kubanga bamuwuliddako, baagala kubanga bamulabako balyoke bagende mu maaso okuba ate bakakana. Ate kumira mpeera kambere nga musaba abankumire mwena mubeere bulungi. Nsigale nze Fijira News Anchor mbagala nnyo mweraba.